Mukutu gwa Megatron program olutambula ebigambo si birungi amawulire nafunye mukunja atasera abamukubye essasi. Nina kigatto wange agenda beera nga mbuulira information agenda beera nga mpa ebibaddewo mukunja ono bamukubye essasi byebibaddewo. So kigatto wange ngenda beera nga mukubira ssaawa eno program olutambula tubaawo each and every day tuba nga tukwera ddala information okka wali amawulire golina okubeera nti weesiga. Bigambo bingi bitambula naye nga kampeni wezitandikidde ate amasene gabanga gavuga ebigambo teba birungi era twagala tumanyi ensonga zino ate omukunja atasera musajja wattu abadde ayina hiiti Simon gwakamala okubba paundi ze kwegamba ye ava mu bizibu adda mu bizibu katulabye ki ekimukubizza amasasi agabadde gabuleko katono okumutta. So nkubira kigatto wange wano abere nga ampa information ku nsonga ya owai oliwa owa ndi ku show wano njagala kumpa mawulire ga mukunja atasera tuli live. Funa akafo kuba mbadde nva wano show eyasoose Nudini Ntege amperedde ddala enteekateeka ezibaddewo ku Alien Skin ono. Kaakati ate naawe kigatto wange omulala njagala ompa information ku nsonga ya omukunja atasera bamukubye gundi tear gas canister sasi ebadde live bullet eribadde sasi ku nnyama. So olunaku lwaleero nabo ebitongole ebikuumaddembe badde bagezezzaako okweyisa nga twabadde tutabasuubira kweyisa. Wankubadde era omuggo guvuze. Ndabyeko awo namuŋŋunda nga ppiki abantu balese ppiki zaabwe obugaali amamotoka. Omuggo gwo guvuze n'ebwayise wano ku ttaawo lya Northern. Ekibadde kibakubya kye kiriwa? Ekibadde kibakubya basooka poliisi yagamba teri kuyisa processions ezo. Ebikujjuko kuvuga drive nga bo kyebagezaako babagamba oba batambule batyo tuuka ku venue bakozesa gundi nnyonyi oba bakozesa ennyonyi oba bakole batyo okutuuka bayite mu bbanga kyebavumirira the double standards kuba ejjo twalabye nga wabaddeyo abakoledde ddala processions abakala eno ey'eryenvu naye nga poliisi n'amagye bitunuulira batunuulire. Bano ne balowooza nti ndowooza bwe kityo bwe kirina okuba kuba bw'oba ogenda ku venue candidate wo gy'agenda okwogerera after nominations ezo kutambulira ku booda oba ojja kutambuzaawo bigere. Kitegeeza abantu abagenda okuŋŋaanga big numbers era ekkuba erigendayo baamu abantu baki bangi. So poliisi egezezzaako okukola obujagala abantu ne babakuba naye tebakoze nnyo kiyitiridde oba lwakuba namba z'abantu zibadde nnyingi nga banoonya baziwambagatanyiza nga tebalabawo. Naye ekisinga okwennyamiza nti ate bwe babadde bavaayo nga bakomawo abasinga batuuse bulungi tukyebaliza Mukama Katonda kuba ffenna bye twagala. Abantu bajje mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi baddeyo ngeri afunye kinoobule. Okusinziira ku sources kunja atasera ategeezezza nti bw'abadde avaayo wabadde emmotoka emuvaako emabega. Emmotoka eyo abasajja ne bapirira obulundi ne baslowinga speed kwebadde ne bamukuba amasasi. Yes. So yeyo information jjukira nti mukunja atasera y'omu ku balina obuyimba obubadde busuubirwa nti bwe bugenda otambulwako bayimiza Kyagulanyi Ssentamu alina akayimba bakayita time for Kyagulanyi bamuze mutoke kalumbe kakuti kata era bambi ndolabi bwe yalinnye ku stage nateete audience etabusi akayimba kalina vibe
abantu bakategeera ndowooza kwe kamuleetera n'okulinnya ennyonyi ogenda ebungereza eno gye baakapa eno gundi alyoka amunyage eno Simon gye yamubbira akasente ke naye Simon yalabika bubi nnyo bagamba Simon sente oba yatwala ku ntono naye omusajja omukulu bw'atyo kintu bakizimbulukuza buzimbukuluza omanyi bw'oteresa omutamiivu ssente waddanga ayinza nozigabaye ng'amagezi bambi aye kati eyali anako yagabanga be era nti omutamiivu asumulukuka ng'oyatuuka mulye munywe I told you I have money. I have pesa. So kakati mukunja atasera abadde atambudde bulungi kuba emabegakawo yali yeerangirirako ekisiraani ekyaki ati n'agamba nze munnange enkutte ku bantu bangi nga bavaayo nga yekwata kwani gundi yamutaafunye n'akafoloti ani ono King Shiba omanye embeera King Shiba mwali anti yamala muta n'alyoka addayo naye agamba akaseera we yali naye andi baŋŋamba nti baataate be baddamu ne basira anti kaakati ekyo kye kitannategeerekeka bw'oba baleka mu kweyogerako yagamba ayina ekintu ng'ogyeko King Shiba mwaye akutte ku bantu bangi ne balokera ddala ng'ani naye ye ng'ebintu ebibye tebitambula naye Mukama Katonda n'amuyamba amaanyi n'agajjawa era akayimba ka Kyagulanyi agamba kajjangu oba gwali mukisa tamanyi na butya bwe yafuna idea ekayiya wabula yeekanga bwekanzi nga waliwo mugamba nti olina okuba akayimba ka revolution kamulinyisize nnyo kamukoledde emikwano mingi ebulaayi ate afunyemu ne ssente bambi ate yakakubira mugundi entuufu mu kaseera akatuufu so ekikubizza mukunja tekinnategeerekeka abadde talina ffujjo lyonna lyakola kuba abasinga ndabe wano combat section nga bagamba nti mukunju atasera engeri gyayagala ennyo amawulire abeera mu ffujjo abawo ne basooka ne babiwakanya era tobakunsindikira kifaananyi mbwawo ayina karakita ye ng'omuntu muntu ali awo mukyamuukiriza ayinza okubeera awo nga waliwo abantu awo n'ayagala okuteekawo embeera okulaga nti bw'ali kati ate abadde azzeemu nakano akasitadomu era tujjukira ndowooza ne bwe yali agenda egundi UK yagamba akomawo kugunjula ali emisikini aliwo yamala ne yeetonda era amawulire n'agakolanga mangi nnyo okitegeera so bw'ati era tumulabye ne ku kivulu kino ekisembyeyo kibadde kya Omega 256 ye waabuvuyo naye waabuvuyo anti ye yatuuka ku stage ng'ayimba ng'abantu bamugamba tojja kuyimba byabufuzi n'agamba naayimbyeko oluyimba lw'ebyobufuzi wano lwe yajjiramu bamujja ku stage avaayo abavumye abakozi mabegaawo teyali wa muniini ate kati nze kyeŋŋamba ganja omukunja sometimes nga oza omulaba abeera nnyo mu buvuyovuyo bwawemula bwakola ki yensobola ki nkukubidde ompa information ombuulire ku luno tabadde mu kavuyo tabadde tali mu kwesikaasika ekisinga okumwejjeereza waliwo omuntu nga wabuvuyo naye nga talina gwe yali atuusizzaako bulabe kituufu ekyo ye mukunja atasera yakola buvuyo bwe kibuli naturally musajja wa ffujjo wadde mukunja atasera nali mbaddeko naye dda nga tukyasamba akapiira ennabweru yali akonamu omupiira bulungi yali ayo nabweru buvubuka nga kyo kya ffujjo kiri byakyo bantu bwe kibeera abantu babeera baseka bino ebijeregajerega kikubi kya nduulu kya sataya okitegeera wa sataya bwati naye nga mukunja atasera taliiko gundi nti yali aliko gwe yali akubye aliko gwe yali abbye so alina karakita ye naye nga si ya bulabe eri bantu talumya kati nga boolaba abantu mukunja atasera be bano abantu nga byali bibyo oba oyogedde kiite alimuko ku karakita kasuku gye yayina gwamanyi naawe okola ebintu bitalina gwe yeevuya ali avuyi ndi byange naawe oli bibyo nze neewunya ebintu ebyo byakola obiraba
musajja alina omukazi obuvunaanyizibwa bulungi nnyo era nina omusajja abavunaanyizibwa yaŋŋamba mu famire mwe yajja mukunja mwe yajja omukazi famire ya mulembe nnyo naye mwe yajja omukazi okitegedde so mukunja atasera mu mbeera ze ekituufu kiri nti talina buzibu nga bwe walaba kalakita Alien Skin gye yasooka okugiramu taba kutandika bintu bino bya kutuusa abantu ku bulabe bakuba abantu bakola ki ate alina eggaali ebbya abantu ekyo kikalakita ekyo kye yali alina ndyanirulesi teri muntu alira ndivinga bulamu bwange tolina kyoŋŋamba oli bibyo nange ndi byange if I'm to ask why is it that abo abantu olumu ababeera ne character ate bafuna following n'omulaba nga alina baddayi hadi omugambako ne bakuvuma nembwa ne yeesigama ennyama anti kati eyo character mu butonde bw'omuntu omuntu ayagala nnyo omuntu atayagala kumanyiirwa ate kumulaba mu kifaananyi ng'omuntu oyo ali siriya okitegeera kakati n'abo abatuuka ne bagwa nabo mu mukwano olwa kalakita eno kumaani ekisajja ekyo si kya muniino ekisajja ekyo nkimanyiirwa ekisajja ekyo tekitiisibwatiisibwa era bw'ogenda weetegereza abantu abagoberera abantu abo nabo batuuka ekiseera ne baagala okweyisanga bo okitegeera mu kweyisanga bo ono gwe bagoberera ow'oku ntikko eyo kalakita ate bw'atandika okugiramu ebintu ebiri ivo oba ebintu ebimenya amateeka nabana abamugoberera batuuka ekiseera ne batandika okukola ki okweyisanga ye okitegeera bw'aba muvumi nabo bajja kuvuma kuba tulaba n'abavumi ssebo balina following y'amaanyi ateekako live ng'ali mu kuvuma abantu ng'alinamu abantu ng'omutwalo mulamba okitegeera bw'obadde okimanyi bulungi nnyo nti eriyo abantu abagoberera pengepenga oyo era naye ng'alina abantu be nga bamwagala nnyo naye buli muntu ayagala ennyo pengepenge ogenda olaba nga naye si wa muniino neewuunya pengo penge omulaba ayikola buli fujo naye buli ssimu ya munene agirina namulabakawo ne gashumba nga banyumiza ddala emboozi sawuda madaada bali omu banyumya era buli gwayagala aba asobola omutuukako batuuka ekiseera nga bamutya nina n'ekintu ekirala ndaba bano abantu abayomula be basinga ate abantu abanene n'omulaba ali ne namyalo ali naani naye nga ssebo mu kuwemula yeeyagala bwe n'omulaba bw'atuuka mu bintu bya pulezidenti abuuza kwono afukaamirira ono nga bamwagala tuli mu ggwanga ng'eriyo ab'amasuuti nga bw'anaafuka muyiikiriza oba amugulako olutalo ye tajja kumuwemula ayinayo abawe muzibe alina okugula omukwano ayinayo ebivubuka bikawuula eri society era nga bw'onaatambaala ono ajja nnyega essimu agambe nina essimu ya gundi ono kansooke munyigireko anwanire ku lutalo olwo essimu ya rama essimu ya rama essimu ya nakangu naye kusinziira ku gwe ani asinga okuvuma wano mu ggwanga Uganda wano rating kati balimu emiteeko sewanyana eriyo abantu nga bo kati baava ne mu k'obuntu nga gugalinga majinni bwe gatyo bwe gaba mayinja be gundi bali ba general ba field marshal yasembayo eddala erisembayo magye okitegedde era mini lye yali lyetuuma President Museveni si field marshal naye mpulira ennaku zino batandika okwagala okulimuyita mu nfuga ye kati balimu emiteeko mulimu pengepenge kati soko mperisiti y'abavumi naawe bwotya obawulemu emiteeko kati pengepenge oyo bw'amala okuvaawo awo waliwo lama mpengepenge ye muvumi ali informed okitegedde muvumi akuvuma ate mugezi n'akuwa analysis nnyo era gundi oyo yatunuuliranga nnyo pengepenge wabula ate ye najja nga ayagala okweyisaamu nga diplomatic atuuka ekiseera n'avaako Ismail Access yali omugenzi jjajja Ichuli yamukopa ate ekyayamba Ichuli yali informed ng'asoma nnyo ate nga mugezi
nga mugezi nnyo kati ne Penge kuba kati kyova olaba ennaku zino olaba ebintu byeyogerako ate bikomawo ate n'oledde baleeta obutambi bwe ng'abyogerako nga ku situation eziriwo kati naye ng'ebintu bye yayogera kitegeeza aba yatunula mu maaso okitegeera kati Penge kyayina nti alina radicalism eyo muwemuzi mulungi naye ate asobola okulizoninga muwemuzi atya muganda wange Penge embira agiyitambira okitegedde ekikopo akiyita kikopo kati n'ebigambo bye mumanyi ebinene era nabyo tabikola ki tabitya atakyamya lulimi yagamba olulimi lwero bwe luba luzungu nga kizitowera omwo bwe luba luganda nga mukizitowera ye ekimufuula omu ku b'amaanyi ennyo waggulu awo muki mu bino ebintu by'okuvuma muganda wange mu bino ebintu by'okuvuma yakulizoninga musajja mugezi ate yaliwo buli kintu azzaakira emirembe gyonna abaddewo omuntu omulala asobola okuvuma ng'ate bwakulizoninga bamuyita yekolera itongwa ate musomesa bw'asalawo kujja nga si muwemuzi naye alina ebigambo bya oba yakulirako ku mizigo ayakulirako yakula nnyo nejjajjaawo si wa munene kyembadde ngenda okukugamba be bano abavumanga ne babawa ne ssente akuvuma n'akusomesa n'akutereeza abo nno betwogera bonna bantu ba rasita bebe yakola abantu be abo be baalwananga entalo za Kagame Penge yeekolera itongo kati eriyo abavuma nga tebalwizoninga nnyo nga bavuma gafula yakuyisawo obuyisa n'akuwemula n'akuta nakanguubi Rama muvumi naye ate Rama omulaba Rama awulidde obwasooka omulabako physically yalinga kawempe eyo nze nasomako nakyo layira kawempe muzirimu awo Rama namusanga ng'atambula mu kkubo ng'atuna kaakati nno n'essaawa eno olaba Rama n'omusanga awantu wonna toyinza tegeera nti ayogera akaaso kangaagira bw'ati akaaso ye tanyumya na bantu ate anyumya atunudde wansi bw'ati tanyumya na bantu anti kati ate yayongeramu n'ebikolobero ebingi byakozesezza omumwo naye muvumi kati yatuuka ekiseera ng'akaaso ku ttaka waliwo puleesha oyo baamugaana ye baamugaana abadde ayagala okuddirira anti baamugamba tugenda kukuzzaayo kati era ennaku zino olina kwokyalaba yakoma okukola emyezi ng'etaano emabega abivuddeko kati waliwo Dokita Sefuko oyo muwemuzi tavuma muwemuzi eyo muwemuzi ate bano bonna betwogera kati bawemuzi bavuma bawemula asobola okuvumamu mpola asobola okuwemula kisinziira gundi kwe yazuukukidde kisinziira gw'ojjedde inamu Sami the Mighty Family yalinako olutalo ne Fulufiga n'agamba bannanga abankuliriza bwemeka ekigambo kyemuvuma nga wali okiwuliddeko nga munsala ekirimi naye ate bantu benjogeddeko nabo okusinziira abapimaapima ebivumu mbwe ekyo kisami kyekisinga muganda muzito nze nkugambye toyinza mwemalikirako n'ataku muvumi muzito era amaanyi ge geeyolekera ku Fulufiga n'akaaba Fulufiga n'awanika n'amuta ate ngati omuntu akuvuma n'akuvumiramu n'abaana n'agamba owaayi bino tetwalupimye nti abaana tebaliimu mwebali nabwa mwebali tobajja nekigamba nange abange bateekemu owulira essebo so kakati ani awo bw'otunuulira so fe abo be bakyalidde empanga balidde empanga ate ŋŋanda empanga ŋŋanda ng'ate entoototo emeketwa n'obugumba emuvumi yaani omulala gwe mmanyawo omuvumi beebo bebo abavumi beebo era tosobola nnyo kubanyigamu abalala basituukirira n'ogattamu omulala kuba ndaba Calvin Kayanja awaayiriza
Calvin Kanja ye muwaayiriza. Awaayiriza. Alinga ne Godfather. Godfather naye awaayiriza. Naye awaayiriza abo bakonjezi kati abo bakonjezi bayibulukira abakonjezi. Otegedde. Bo si bavumi. Si bavumi bakonjezi. Ate kibajjo kino. Bajjo asobola okuvuma. Kibajjo kyakuleekaana buleekaanyi. Anti akuvuma n'atuuya. Ate kati ye obuzibu bw'alina ne mubeera mu maaso ku maaso ate akaabanga omuvumi. Kati ye bino tabiriimu. Kitegeeza ye entalo ze ayina kubanga oli eri nga naye ali eno. Ate apowa omugenzi Tamale Miti mirundi. Oyo naye yali akola ki? Junior no tubadde. Bannaye ati mbadde ngenda okugamba naawe. Andi kaakati era badde bayireka naawe. Oba kyebadde balina tugamba oba abalala babaleeta nkya. Naye Junior. Anti owulira. Junior ono w'omutwala n'omukwata kawolawolo omalako naye. Naye mmoze tubadde twerabiddeyo omuntu era okutambula empola kuno tutuuka ku bintu. Liri pazo. Yakuba Junior n'awanika. Liri pazo lunnabe. Leka naawe. Liri pazo agatta ebintu ebi. Naye agwa nnyo mu katiba k'abali babiru nnyanja. Calvin Bilinyanja. Awaayiriza. Muwaayiriza. Ate nga weebali. N'okuwemula nakwo ateekamu. Alina akayimba kano omubogino. Alina akayimba kabayita omubogino. Alina n'akavubuka kano akaagwa ebigezo. Kyedi Mistress ne nedda nali nabo. Twali tugenza okukwata ono kaziwe kapo gundi. Gundi. Interview. Batugwikiriza bazze n'akatanda kano akabeera mu ddwaliro. Weebale. Kaakati ndaba akatanda bakasindika. Kati ngenda okulaba ono omwana Shaniri Pusajja. Ayambadde akateteeka ku meno mu manyuma. N'ono gundi ono si wa struggle muyaye. Kino Kikwini Masoro. Kiyaaye. Kiyina obuzibu obwo. Kintu kyange nyanti. Nekyo kitapinga amasannyalaze we gali. Tekiyina buzibu kyo kiraba amasaze we gali nga kyekolera ebintu byakyo. Ate kyo ekyali kikyonoonya bino byakweyambula. Naye ate okiwulira nga kyogera kunamu naye nga tekiyina buzibu. Kwini Masoro talina buzibu. Kaakati oyo omwana Latinamu yagwa ebigezo ne bagira. Kyaliko kubukedde Edi Mistress yabyogera. Akantu ako kaali kayimba. Ne batuuka n'ekiseera ne bagamba. Nagamba doosi. Nengamba omwana oyo tumuligistalingire walala. Banna taswaza ki? Taswaza essomero doosi nagamba kuba bwe twakolamu. Omwana yafuna emu ng'agigyewo. Mbu yali omusizi wa ati mulungi. Ogifuna. Tunagwa ati flat ati omufunamu omupiira. Ogifunamu omupiira. Era yagufuna bulungi nnyo. Kati wano ku gundi. Wano ku UNEB yakabiri. N'afuba. N'ayongerako akati omupiira omulala yagujja mu ki? UNEB bawewulawewulamu. Bawewula naye omupiira omulala yagufuna mu ki? Simanyi Mukama Katonda. Kati omwana oyo akayimba nze kasanamuwulira amannya gange nzera tiramuwali baddaani. Kakati bajja batandika nga bali ku kitanda. Oyo omwana Shaniri Pusi amabere gali wabweru. Oli bayiwo n'akaana akalala ono wamukwata amabere ati namu yali atamidde
ng'ayambula alina n'omuwala gwe yali agenda okukwata ku gundi awo era nga liri pazo ya mukumaakuma gwe pozi era n'oluyimba baali babiri iye ne mu vidiyo nkyabulina obumu mbukati ate baakubye oba luyimba baluyita oba kibogina batambula nakano akampi kano akeyerusa anti kano ka pinki bagamba ng'oluyimba lwasinziddeko kayina ekibogina mbuke kayina oba ekyekibogina naye nolaba pinki pinki simanyi lwaki abeera nnyo mu bintu ebyo it was back in time pinki oyo yeyinako omusajja omukulu baali wa myaka 8 era kale era abakulu batemera wamu naanaatera okubeera nti akola atya byebimu kiringanga wa 283 bwe tuti kati oyo omwana ku myaka gye gye yali ayina yali afumbidde omusajja nga mukulu omusajja yampa ne ku ssente nga ngamba tukube ennyimba z'oyo omwana kati omwana weebale omwana atambulidde nnyo mu bintu ebyo ennaku zino ajati mumanyi ajati yali mukyala afaanana bulungi aja oba yaddawa bambi ajaye kayafa n'okufa ennaku zino bakola interview ku interview simanyi ono waakuba essimu simanya pinki nsonyiwa baba simanyi wayo tugenda kukoma baana bano ganje bali awo bonna bagezaako kulayika nti badda naye nga bannange Uganda tosobola kuddira mu kibogino ekibogino bodu kyaganyeemu ate kati advantage ya gundi ya abantu abalimu ensa tebasobola kikola challenge ku TikTok weebale kiba kisosola kyetaaga bakaba bannaabo naye nno naawe oyinza okuswala ng'otandisa ekibogino sezaala waakulengera okuba kibogino olaba nga mukyala wakituddemu nkugambye sezaala akulengera olu ku kibogino si batava ku wali ku TikTok okwo kakati mainstream tegenda kikuba so kakati bonna bye bakola kwekwata ku ssubi tebalina bwe bagenda kuyitira kakati abaana bwe batyo ndowooza nga bwe tubatemyetemye be bali mu katiba k'abatuwemula wano abavumi basegudde n'abakunjezi nabo nga bwe tubakuba kati ab'amasuuti bo bafuna bano ne babawa ssente ne bavuma kati mukunja atasera yabadde wa ffujjo muyumbi eye muyumbi tamala muyumbi era oyina mmala kukikuba n'okkakkana ne kikuta ate nakyo era kyantalo boga nti byakuba nakyo kiba kijja kuleetera abakuba kale bambi mukunja kati aliwa mukunja bamututte mu ddwaliro okusinziira ku information gwensembi okufuna naye nga bambi mawulire malungi naddala nga tuli mu kaseera ka byabufuzi bwe kiba nti olunaku olusoose luguddewo luto tulabye ekibooko ze bakubye abantu mukunja atasera bamukubye amasasi naye bullets mu magulu abantu beebuuza lwaki nekizibu kibanga lunaku lwa nomination lusoose naddala ku ssaawa zino akutte bendera oba akulira oludda oluvuganya gavumenti kyekigenda okuddira naddala nga akalulu ke tugendamu keetadde si ka covid abantu bagamba bwe kibanga akalulu kali akaggwa emirambo gyagwa fenna ne tuvumirira ebikola ebifaananako bwe bityo kuba nuupu yasuula emirambo egitegeerekeka bafulaka Ssenteza baliita Nabukenya badani Kyeyune baswiti pepisi bazigi wayini egyo gyonna mirambo egyaziikibwa mu kalulu kali akawedde 221 n'abavaamu n'ebisago bingi ekitegeeza kano akabonero kakulaga nti ekijja si muntu naye nga munnayuganda teyandiyagadde nedda kuba akalulu bwe kaba nga kakebwa n'electoral commission neba bulungi nnyo negamba bannayibwa candidate bwe muli constitution bawedde mujje mwesimbewo muvuganye gavumenti eriko nayo nga teyeerangirirangako nti bannange ffe tetugenda kuvuganyizibwa lwaki ate abantu bajja ne battibwa awo tuli otegeera ebintu ebyo bireeta obusungu abantu balina families abantu balina emikwano eggwanga munange lituuka nga lijjudde obukyayi
That's why omuntu nga full figure sawa zino gwe balabanga atembeeta gavumenti eriko afuna obuzibu ng'abamukubye kye bakoze kibi abantu basanyuka kuba teri muntu akkirizibwa kuba muntu omuntu wakusobeza genda mu mateeka genda mu mateeka omuwaabiri naye ate nekimutuukako netulaba public yonna nga babinuka amasejjere okitegeera so kaba kabonero kabi kiraga nti eggwanga lyaffe kati abantu bajjudde obukyayi wagye tugenda emitima gibazimbye n'obusungu bungi nnyo tulaba ebintu ebitambula nti waliyo for instance abayimbi nga baliininze ku gavumenti era nga balaga butegambwako nga batuuse ne ku extent etta abantu n'obujulizi ne bubaawo obutegeerekeka tunaafa eriyo famire egenda okuziika bagambye aliyeni akoze ekiraamu nkiwuliddeko agambye mbuki yagamba sisiimiddwa agamba sisiimiddwa bamusasudde bukyayi akusiza bubi nnyo abayimbi n'abatali bayimbi nze bwe bagaliza ntaano nagaba naye mundeke sigenda kuddamu kulinnya ku stage yonna mu Uganda abanjagala abanyumirwa mugenda kumpuliranga ku online bwe mba nga nkyaliwo bambi alaga naye alina flexize nina story gye nkoze nebimuleetedde ebyo n'okulaga n'okulaba nti abantu bamulinako obukyayi munange bibadde bikolwa bi nina story gye nkoze awo asanze essasi wansi w'emmotoka ye ng'abaana ate ababeera ku fangoni omu ku baana ku bo ababeera ku fangoni yatadde essasi wansi waaki okitegeera akabonero si ka intimidation babanga abakugaa nti essaawa yonna ganja kankusiibule kale yes amukutu gwa Megaton Media bwe bitono bwe biri amulinga yo gajja bwe tugakuwa program olutambula tuba each and every day tuba information muzide Megaton gemanya mbajukiza banaffe aba Keen Travel Sport Consults Limited abagamba nti no gwe wenna yeetaaga kye bayita visa processing and consultancy ekintu ekikwatagana ne visa jangu mufa aba Keen Travel Sport Consults Limited bajja kubeera kibakuyambira ddala bulungi nnyo visa ogenda Canada ogenda UK ogenda USA ogenda China buli wamu wogenda twekwata tubeere nga tukolera ku visa yo mu bwangu bajja kukuweera ddala visa eya Germany mu exibiro ojja kubeera nti ogifunidde ddala bulungi nnyo kasobeera nga oteekutte ate tukola kye bayita ne passports gwe nayeetaaga passports kaseera katono nnyo va ku baffere ate n'akutambuza ddeeno abanaffe aba Keen Travel Sport Consults Limited bajja kubeera nti bakuyambira ddala bulungi nnyo oyagala okubeera nti okola passport mu bwangu nga tewali kubuzaabuza abakola kye bayita air ticketing omaze okubeera nti ofuna visa passport ogiina oyagala kugenda bweru oyagala kufuna tikiti ekunyisa nnyonyi abagenda kubeera nga bakuyambirako ddala bulungi nnyo sinziire n'okubira essimu n'ogamba naye njagala kunkolera ku tikiti so n'okugenda wali ku ofiisi zaabwe ezisangibwa e Najja Nankumbi Ntebe Road bali ku Najja Shopping Center we bali bakola kye bayita car hiring services gwayina mukolo oyagala kupangisa motoka za kabi we bali bajja kubeera nti bakuyambira ddala bulungi emmotoka yonna gye weetaaga agenda wali ku Najja Shopping Center obuze banaffe aba Keen Travel Sport Consults Limited bajja kubeera nti bakuyambira ddala bulungi nnyo bakola kye bayita hotel booking bwenna amazubi no bifuna tiketi ogifunye oyagala beera nti onoonya w'osula ebintu byakyuka n'oba oyina kawumbi ng'ogenze bweri wa ggwanga tobagamba nti nina ssente zange wano booking ogikolera eno bakuyambirako ddala bulungi nnyo obagamba obuukingire hotel awo mu London ogenda otuuka nga bo bagibuukinze dda obuyiwa buyiyi ate ne tukola kye bayita Africa Safari Tours wano okutambula ku ttaka bakuvuga n'ogenda mu Kidepo National Park gundi Maction yonna gy'oyagala okubeera nti olambula amabere ga Munyamiru Ismaileke biki ogenda okubeera nti olambula lugendo lwa ttaka bakikola oyagala kgenda wa yonna obeere nga omanya Pearl of Africa etambula bajja kubeera nti bakuyambira ddala bulungi nnyo bakubirako ku 074 047937 ngambe 074 047937 oba +256 200 948701 +256 200
9487 001 byebanaffe aba King Travel Sport Consultants Limited bajja kubeera kibakuyambira ddala bulungi nnyo. Muzadde Menga tunigemmanya ku mansituzi endala nnyingi nnyo bw'omalawo okulaba eno laba endala musebe bulungi nkomawo.